Amazima ku lutalo lwa fullfigure ne Catherine Kusasira genkuleetedde olunaku olwaleero omanye olutalo lwabwe lusibuka na lwaki babisitudde essaawa zino so nga ate ebyatuuse ku ba B2C okusaako Rema n'amakula Ivory Namulondo n'omukyala Juliana Kanyomoze Vicky exclusive ne Wonderboy UG bampita Vicky nzize mbikutuuseeko nkwanirizaako nnyo gwena mukwano atulaba nawe atuwuliriza video nkusabye jimpeleka like mukwano gwange bw'obanga kituufu onjagaliza bilungi ku channel eno mbeera proudly sponsored by Hajati Kalodo musomi wa dua asangibwa wakiso enamba yebeerawo mu kitabo ekirimu Quran ku mukono gwa kono esembyayo 067 nkale video bwomaze okubanga ate ogiraikinga intandise bwenti ekituufu ekiri ku mukyala Catherine Kusasira ne fullfigure mu lutalo lwe basiikudde just jojuzi wano akitegerekeka bulungi nti bano tebali mu kubuzaabuza sometimes abantu abasinga ekigambo diversion kijja woyagalidde okukikozeseza ne wolowoleza nti kyekituufu ngenda kusooka nkugambe nti fullfigure mukyala wa NRM ate n'omukyala Catherine Kusasira naye muntu wa NRM nja kufuna time era mbanyonyole ku nkolagana ya Frank Abaho fullfigure Dr. Sefco parties zebagwamu ne diversion je bagambye nti eri created nayo njibanyonyole eri etya kansooke kino omukyala Catherine Kusasira ebyaddala victim mu bantu abavumiddwa omukyala fullfigure kyovola ba fullfigure mu video eno bamukatambike ngendo okukuwa maloboozi ge teyegaana nti teyavumanga ani Catherine Kusasira ayogera ye kenyini n'agamba nti bwe kibanga kyali kimuyisa bubi obanga kyali kiruma nnyo Catherine Kusasira ekyokubeera nga amuvuma agende mu kooti nga naye bwe yakoze okutwala abo abamuvuma mu kooti oba mu mbuga z'amateeka era okusinziira ku mukyala fullfigure agamba nti okuvuma omuntu oba okukutyoboola okukulengeza okukuwemula n'okukuvoola byawuka abantu tebakimanyi era ye nawunzika nga agamba nti ngenda kuwa katambika kano kawulireko mu ngeri eya side endala ey'omukyala Catherine Kusasira ye akatiriza agamba nti omukyala fullfigure yamwambula nnyo ekitiibwa kye ng'omukyala yamuswaza nnyo eri bbaawe Seruga yamuswaza nnyo oba yamutyoboola nnyo mu baana be yamudisrespectingira mu mikwano gye ne famire ze kankuwe video eno ogyerabireko naye nga kansooke nkuwe video ye then nzije nkubuulire ebyatuuse ku Rema n'amakula B2C Ivory Namulondo n'omukyala Juliana Kanyomoze omwana w'ettoro bibino byerabireko video tewerabira jjuwa ka like fullfigure njagala ate abantu abo bonna be yasibye kubanga bw'abatannabata nze ate ngenda muggulako omusa kuba ne fayiro yange ezekyaliyo ekirungi ekooti zajjirira abantu owulira mukwano fullfigure yanvuma nanyambula nentambula bukunya n'abaana bange batuuka n'okukaaba amaziga nga fullfigure avuma Kusasira yanvuma okuva nga akyali mu people power namandi munne bwanajja mu NRM tanvumi sina kintu kye nali nkoze fullfigure natantandikirako ekyokulabirako recently golden band the message yatwandikira ebbaluwa era yavuddeyo lwebankuba obucupa yavaayo lwenagamba nti balira bayimbi yavaayo lwebagamba Kusasira yavaayo kirina kintu kinali nkoze tassanyu fullfigure kulangidde omutwe n'aleema entambudde binnuma ng'omuntu nti bali balabira ku bikolwa byabwe abaana abo sigamba nti kyebakoze kyali kituufu kikyamu era nze omu kubavumirira okuvuma naye ate balabira ku fullfigure ne balaba nti ekyokuvuma kirungi sina kusaba fullfigure njagala ate abantu abo bonna be yasibye kubanga bw'abatannabata nze ate ngenda muggulako omusa kuba ne fayiro yange ezekyaliyo sigenda kivaako kuba njagala aveyo nange yetonde mu kamera zino yetonde nakolanga nsobi nga yebyagala nakolanga nsobi okuvuma Catherine Kusasira kuba nanga abina be yakuze natambulanga bwereere buli kimu nakirya buli kimu nakifuuka buli kimu
nekibeera nga ne mwami wange nantyobo ekirungi ekkooti zajjirira bantu owulira mukwano waddembe ate alina eddembe n'okufuna obwenkanya mu kkooti si kirinako obuzibu agende mu kkooti nze ndaba ebintu bingi naye sitaani takola ki sitaani talokoka so kino si kipya mbadde mbisuubira ebimu ekirungi yanfukamiza ebifaananyi mbiina n'alaga amayinja n'ebitiibwa ekkooti z'eggwanga ziri okuwa abantu bwenkanya okitegeera tujja kgenda mu bwenkanya ekkooti zirabe obwenkanya ekkooti ziraba ayagala kabampaane ayagala likes ne comment as simple as that tubeera mu sakasi mu lwali lwalina okusaaga abantu abamu tebaawula kusaaga olwali kyakaali okuvuma n'okuvoola n'okutyoboola byawukana kino kijje ku nze obeeranga mulwanyi nantameggwa omulwanyi nantamegga buli kaseera omulwanyi teyeebaka abeera afeesinze ebintu ebigenda omumusomooza obulamu bwe tulimu mu nsi muno lugendo tuli mu lugendo tuli ku nsi tetumanyi gyeraga negyeva tetumanyi gyedda bakadde baffe twamala kwogera nabo nti nepesa nabo batwete ku nsi teba tulibeerako tutyoba tuliba bagagga batuliba ne ssente so twajja mu nsi twajja okulwana otaba tutamanyi gye lwava era tetumanyi gye lulaga oba gye lukomekerera kati obanga mugumu okufeesinga buli kintu oba komera oba siyeta oba leeba oba mokyale kuba n'omulambo gujja kuba gukola ki gujja kgendayo obanga aweya obanga obirinze nga bwobeerawo wootudde enjala neekuluma nga tegambe nga temanyi oba olina emmere oba toyina thats life obeera obadde ne bukukwata nga naye tewasuuza wadde emitwalo ebino omwana wo n'abalaba gwe n'olwala thats life. Ate ye omukyala Rema Namakula ne Evelyn Namlondo wenjogera essaawa z'olunaku olwaleero nga bataka mu kibuga London oba mu Bungereza era Evelyn Namlondo yatambudde bulungi nnyo n'omukyala ono Rema Namakula ajjukira nti bano baasoose kuba ndongo mu ttake oluvannyuma gye baavudde ne babeera nga ate boolekera London. Omukyala Juliana Kanyomozi kusheno ewagenda oyimba Rema Namakula stage yemu omukyala Juliana ateekeddwa okugiyimbako then stage eyo yemu ebadde eteekeddwa okuyimbibwako aba B2C okuli abavubuka abasatu ekyembi bo tebasobodde bavuddeyo ne beetondera eggwanga olw'ensonga nti visa zaabwe zafulumye 2 ate nga bayimba abantu basatu y'ensonga lwaki bo abavuddeyo ne beetondera eggwanga nti tebasobodde kugenda kuperforminga mu Bungereza oba e London ku stage yemu ebadde eteekeddwa okuyimirirako bo Rema ne Juliana Kanyomozi. Okusinziira ku B2C bannyonnyodde bulungi nti visa za zeret kyekisooka actually n'omukulu ne Papa Misa Kisemakula naye kwali ku show eno ye asimbula lunaku lwaleero era wenjogerera Papa Misa Kisemakula asimbudde ndoza zibadde ziwera ssaawa nga 2 kitundu ez'amakya g'olunaku olwaleero bw'atyo naye n'ayolekera ekibuga London so B2C tebasobodde I think ndoza ensonga nzibatereereza oba nzibakubiddemu ttooki bulungi bampita Viki okumanya ebisingawo mu mawulire gonna ogafa mu ggwanga subscribing liking commenting mu comment section.